Abantu mu ggombolola y'e Kawempe tebayinza kwerabira buweereza bwa ssentebe w'eggombolola eno eyasooka Stephen Musokensi Mirambo era ono bangi ku bantu bamwogerako ng'eyayagala enfuga y'amateeka ssaako n'okukuuma eddembe ly'obuntu nga yatuuka n'okwenyigira mu ssematalo owookubiri. Okwebaza gwe wamuyisa mu ssematalo owookubiri era n'omukomyawo. Olwaleero abakulembeze mu Kawempe okubadde mmeeya w'eggombolola eno Emmanuel Sserunjogi, bannaddiini okuva mu buddinkoni bw'e Kazo ssaako n'abooluganda lwa Mirambo basimbye akapande ku luguudo oluva ku Bombo Road okutuuka ku luguudo oluva e Lugoba nga luno lutuumiddwa Mirambo. Reverend Bobson Musamali nga yakiikiridde Ssaabaddinkoni w'obuddinkoni bw'e Kazo asabye bannabyabufuzi mu ggwanga okutwala Mirambo ng'ekyokulabirako baleme kubeera bannanfuusi. Bwe bamala okulaba ng'oyingidde katulaba twabalonda bangi nga bannu n'ekisanja kinaagenda okuggwako nga mutandise okwogera ludikya. Tuli mu struggle naye bwe mugenda ne mukola ki ne mwekiriranya. Ono era agamba nti abantu bangi balonda abakulembeze nga baagala okubakolera ku bibaluma kyokka bwe batuuka mu buyinza ne bafuuka kyesirikidde ku nsonga eziruma abalonzi. Ne kakano tulaba amaziga abantu nga bakaabira abaana baabwe abamu nga baabula tebamanyiddwa gwa we bali, abalala babakuddemu enjala, abalala babatulugunyizza, abalala babajjemu ebitundu eby'emibiri. Ensinga ekaaba bwetyo naye nga tetulabayo omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'okulagira okuwamba bonna abakoze ebikolobero ku Bannayuganda. Musamali avumiridde ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu ng'okukuumira abantu mu kkomera ssaako n'abo abaasibwa olw'ebyobufuzi era ayongeddeko nti ebikolwa nga bino bye byatwala Mirambo mu nsiko okubirwanyisa. Newankubadde nga mu kaseera ke tulimu era tutunuulira ng'emirembe gye yalwanirira tegiriiwo, nga tulaba abantu nga batulugunyizibwa, abantu nga bavundira mu makomera, abantu nga batta bannaabwe kyeyononere. Abaana ba Mirambo bagamba kitaabwe bingi bye yakolera eggwanga okuli okwetaba mu ssematalo, okugenda mu nsiko mu lutalo lw'ekinaana, okubeera ssentebe w'eggombolola y'e Kawempe yasooka n'ebirala ntoko. Okusookera ddala yasooka n'agenda n'alwana Second World War n'agenda Bama eyo India, ye musajja eyawamba bakomando Abajapaani 6. Bannakawempe nabo beenyumiriza mu Mirambo olw'ebyo bye yakolera Kawempe. Bannakawempe kye batasobola kwerabira ku Mirambo nti yali ayogera ekigambo kye kyeyalinga ayogera nga kyategeeza. Nze jjukira alina abaami be yamenyesa amayumba gaabwe abaali bagazimbye mu kkubo mu Kazangola ne bagamenyawo ku kifuba kye yakozesa, era tumwebaza ye yafa dda nefe abaasigalawo makubo ge yalwanirira tukyagayitamu. Ekyabakulembeze b'ennaku zino naddala nga siriimu abalinnya eno n'eno kyannaku naye nga gyekiri abakulembeze bangi abaganye okuyimirira ku nsonga ne bava n'okuyimirira ku nsonga eyabatwala mu bukulembeze okugeza ne bamanya nti baagenda mu bukulembeze okulwanyisa ebikolwa ebikyamu. Mmeeya w'eggombolola y'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi agamba eggombolola litandise kaweefube ow'okujjukira abakulembeze abazze bakola ebirungi ssaako n'okussa ettoffaali ku Kawempe nga kyakuwa amaanyi abaliwo okukola nga basuubira okujjukirwa. Enguudo nga zino tetujjanga kukoma bukomi ku kuzituuma butuumi mannya g'abantu, wabula twagala ate tuzibeeko ne kye zijjamu kuba abantu nga bano balekawo foundations. Tujjanga kukolangayo olunaku tuyite Bannakawempe oluguudo nga luno lwonna okuva gye lutandikira okutuuka gye lukoma tuluggale, emmoloka zibe nga teziyitamu naye tuluteeko exhibitions. Joan Nabawes ne Richard Mwanje, BBS Telefaina, Gambuuze.